Benson. Azanya challenge bwa full figure. Full figure. Musanganga kuva we yawulira anti full figure agenda munonya. Na duke wa mama bamujje wakazigonga mama alaba. Oh no. Mukole fujjo wano ne mane musumbu wabazadde bamu. Naye obuzibu bwali na buli bumu. Ye full figure amutya. Neno okulya akwagala. Obambi. Bwabikola afuna sente. Nene full figure akola ki? Amutya. Ba generali omulamba bwakuyisa amwe eggali. Ebiba byonone. So nagenze tunyumyamu kawo mpola ebimu ebira tujja. Kali omuzigo gwe yagusiba. Yadukira wanyina. Ayi naye muzigo mukamba neno kali alakire mu kyalo yakolera ebintu bye. Yakolera ebintu bye. Kale so tuwe kumbozi ye emu. Mbera wala za siku kubira simu gwa nkubira. Sikuweza message gwa mpeleza message. Jennifer Gambot. Ndi bunjira nze nakuba banna mawuli nja kukuba omugere. Nkuba soko nsonyiwe. Nina byenjagala. Nja kusabula gwe. Full figure. Nina byenjagala tutangaze mu katonotono. Tutangaze kuki? All right. Sheke Nuhu Muzata. Advisor tusaze full figure. Wakuzama tokanota tugamba. Bochangina kama na machigamba manyi bivuka mu manyira nnyo. Bizu bija bigaba tukanangule motoka kambe gwani wange. Omuntu kati ngomu omuwabuzi wa president kukitibwa kyo. Obo ino okwanjula ebyobugagga byo. Atengere ensonga bwe. Omanja. Ndi mwana wa nnyoko omanja ino okumanya enfuna ye. Omanja abani mwana wa nnyoko nasimba okono nonda. Yebine birenzi byawa man. Wali wesimbe we ne kamba. Ati wanonda omanja mulimu gwendiko gonsa so wanonda. Nsanso kusanga musazeko kiriri amanyi patro zigenda kungoberera abasa imosa nzenyo kulama abatulaba kakati nalaye kubasajja abatitizi asimu titizi kutya musaimo oli musajja fulujeno wakugambira we mukwatira kawedde eso nyangambye mbera ku kyalo kino tutuka ku kyalo kino edda kate mweyongereko ku kyalo ekyo kutya uti tutuka watugambye ku mafuta watugambidde ne batuvuga endala mailo na saimo wekera ku machane nkukopa mba nkwagala ya kati zenjala nnyo bujingo oyiye bujingo omusumba oyo mpasta wange era nso akimukolamu era natambula full figure jeno naye mwagala nnyo kuvadda nga mwagala nnyo so kati ensonga lwaki nasalawo mukolemu naye kati nga wobimanyi bintu bya nefulidde omulundi gumu ya kuvadda nalinja kusookera ddala kuba ebitabo bitono ne ssente zaali ntono cause sina taata nyina maama naye kuvadda nalinja akola kyokola kuva buto Gicho chokola kuba nkugobera nnyo ku BBS oba program yeberayo ku macha ono mulabe mulungi ya program yengeje nkulaba ebise ebisinga nkulaba nnyo ku macha ne wakola interview awo abasinga ne bampoleza bamwaliridde oba kabuuso ba so kati kuva buto nganze nyine kyenerabamu ngoyagala ku president yagala kwogere kubera ayogereri abantu yes atenga njaga nnyo kuba omusanyusa besoka fu figa agamba owo okola video zo okwate mindi tanywa mindi bwoba okola video zo ati nze njinywa okwala sanitizer n'omukube wantu awachamu ekimulabisanga omulalo nti abantu bakwata eddobozi ate bwe litula ku kifaananyi n'alabikira ddala ng'omulalo ekimuluma saimo sokola wotwe wamusokola n'aleeta ebintu ebyasinga n'okuntiisa oveeyo gyendi olaka video ako ng'obikola tolabira ddala nga lunyanga fufiga omulalo ate abantu bebagala Uganda yagala byononesi kati kugambe Uganda yagala bintu byononesi akati bagala nnyo kubanga omanyi Uganda wotefula zolo kati mwesaimo mwakolamu kati ze neyabwe yandistable nina kati gwe saimo wakolamu oyo wa kamera nyini gotambula naye yerolesi naye yakolamu kati nze beni sina kati mbanyi nakwefula zolo okumanyikwa ani kati obuzibu mukwefuula zolo gwe kati atoro nga baddeyo ko original nga bagamba kale musajjako yaddalanga full figure yenyi kakati ye lwaki yefuulira ddala ekyo naye kyayo ebigamba ayogera nzanya byayogera g'okwate ebigambo byo n'obiteekako ebikolwa kati kankubuuze saimo kati nkwate mmindi njiteeke kumi olumu manyo gikwatako kakati sanitizer namukwata ntya ate nkwate ne kapa kati mba nyinamukolayo mangu nteeke no neri nveewo nkite ekyo ngende ku kirala era nsobola kimbitwala process
Yoyo Benson yoyo bwatyo yembera mwali. Bambi. I feel so sad. Full figure na ebintu ebimu abireke. Some things because naye bagamba sazi nomutuzaako kazito. Ku bantu. Aye ebigambo ebigumu nnyo nnyo. Olumu okay, mulimu omuntu ayinza okuyingira ennyo n'akumanyira n'akudisrespecting n'ogamba I need to do something. But tulina okubeera buli omu ffeeyo eri munne. At the end of that day, ensi tetugenda gikungula. Mwayo n'omuntu endowooza nti yes ayinza obba akola ekintu. Mendo oyo mu byakola president kyendowooza ebiyinza okumwenyikisa naye n'agamba kale alina kano kaatera okukola n'amubuusa n'akola amagulu kakokyo. Waawe yakola omukono omulwadde nga gubeera guti. So nze ndowooza olumu kugegenya mulimu kulumamuko. But when you find the lighter side of you mubulamu naddala bw'obuwuliriza because nze singa omuntu akera kumakya n'akozesa ng'oyo omulenzi bwe mbuwuliriza nnyo abantu abamuli okumpi and this person has respect for me, that boy sounds like someone who is very respectful eri full figure, I would let that person be. Okuleka nga ina kyakoze kiri very sensitive nyinza ate warning sigiwaye kati nga gwe semonti yosotuke oyo omulenzi so mugamba kino kyakoze kyampisiza si bulungi omuntu abanga ali respectful era ajjamanya wano sigenda tuka oba ne omugamba anything to do with my husband, my children, togendawo ebisigadde you let people, I mean ensi bannange tulina okubeera olumu lose okuleka ate bwotunate ku side endala mulimu abantu alumba omuntu ng'alinga alina kyamukola mulimu nga baba yamukola ki nga yo olabira lutalo oyo ye nze nange ndeka oyo babisa ne bamutwale nga kaguddeyo naye ono it's not a big deal. Ffe twagala okubuuza Daddy Andrew okulopa Nina Rose olutalo lunaggwa lutya? Ando yavudde yagamba Nina Rose yali amusayininze enuza Nina Rose walabanga baawukanye n'agamba nedda obanga wasazeewo okubeera manager ale n'ofuuka damage ate tosobola kuva ku bwa manager n'enkulekera obwa damage, tosobola kuva ku bwa damage n'enkulekera obwa manager. Anti kati ekibuuzo kye ngenda okubuuza yasooka musayininga nga tannafuuka mukyala we oba mukwano gwe gwaba leading to this? Jiyinza okuba management yasooka. Olaba lwaki nkubuuza ekibuuzo ekyo abantu abamu baddating nyinza okubeera nga nsose beera mukwano gwo nga tuli